Wangula Setaani, Mukama waffe omulungi tukwebaza. Twagala okwebaza olw'ekiseera ky'otuwadde okujja ate okusisinkana ng'abooluganda. Twagala okwebaza olw'okusinza mu Luganda. Taata tusaba nga bwe tutudde ku bigere bya Namulondo yo akawungeezi ka leero. Taata tusaba oyogere naffe. Tusaba osirise buli eddoboozi eritava gy'oli. Taata tusaba ekigambo kyo kibuulirwe. Ekigambo kyo kiwulirwe, ekigambo kyo kituze bujja. Tukwebaza tukusinza ebyo natubisabye nga tuyita mu linnya eddungi ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Amiina, amiina, amiina nnyo. Twagala okwebaza ennyo olwa kwaya yaffe eyo etuyimbidde ennyimba ennungi. Edda abantu bagambanga nti muyimbye ng'ennyonza. Twebaza nnyo, twebazizza ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naffe tubadde tuyimba era nga tusanyuse. Twagala okwebaza nnyo Ordinand Stephen Kafeero atutegekedde okusinza kwaffe okwa leero, okusinza mu Luganda. Twagala okwebaza mwenna abasobodde okujja mu kusinza kuno. Okusingira ddala njagala okubategeeza nti nange nayise n'ekyebbeeyi kyange kwekiri Lydia Kitayimba, ate nga naye muweereza Reverend Lydia Kitayimba, naye kwali mulaba. Naye ng'ate ndaba bwe muba mutunudde ku mukutu ndabako era ne bakitayimbwa abalala bangi. Ensonga nti omu ku ffe mulinaawo Grace Kitayimbwa. Ate nga Grace Kitayimbwa ye taata waffe kati, ng'ate Grace Kitayimbwa nze gwe mulabako ye yampeerera, naye ndowooza bwe yali aweerera yali tamanyi nti aweerera, ate ng'aweerera omusumba wa Katonda. Kati nno nange mulaba ebiri ebirungi, emirimu gye mukola nga muli erudde eyo, ate tegigenda bwetyo. Mukama Katonda abasasula era abasasula bulungi bwe batyo. Bassebo ne banyabo, olunaku lwa leero lulungi. Njagala okutuusa okulamusa okuva eri Uganda Christian University. Tuli ku Uganda Christian University akaseera kano kennyini era nga babatumidde. Njagala okutuusa okulamuza okuva eri Ssaabalabirizi w'ekkanisa eya Uganda era nga naye tumutegeezezza nti tugenda kusinza mu Luganda. Mbadde mmanyi nti ajja kusobola okuloginga ono ababuuzeeko, naye alabika akyali bbize. Bw'anaaba asobodde oboolyawo naye ajja kujja asinze naffe mu Luganda. Naye abatumidde, agambye abantu be ab'omu UK ne mu nsi mwonna abaagala mweyongere okwagala Katonda, mweyongere okumuweereza mu buvumu. Olunaku lwa leero lulungi kubanga tujjukira ebintu bibiri ate byombi ngenda byogerako. Okusookera ddala tujjukira abajjulizi, naye ekyokubiri tujjukira omwoyo omutukuvu. Leero Pentekooti, olunaku lwe tujjukira omwoyo omutukuvu bwe yajja. Kale n'olwekyo kandabe nga mpitayita mu bwangu okulaba nga twogera. Okusookera ddala nabadde ndowooza ku mutwe gwampeebwa nga ŋŋamba nti a faithful disciple of Christ unto death. Okubeera omujulirwa wa Kristo omwesigwa paaka mu kufa, bwe kiba kitegeeza kufa n'ofa naye ng'ofiiridde mu kukkiriza. Bassebo ne bannyabo bwe nabadde nga ndowooza, ne ndowooza nti community ne society gye tubeeramu ennaku zino nkyamu nnyo, kubanga kati eno generation gye tubeeramu etya ennyo okubeera committed. We fear commitment. Mu Luganda n'ekigambo commitment kizibu okugandawaza, kubanga omuntu ayinza okugamba nti tutya obumalirivu oba tutya okwewaayo. We fear commitment. This is a generation that fears even signing a contract. Tutya obufumbo kubanga kuliko marriage covenant gye tutya. Tutya okuzaala, tutya okukola emirimu, tutya okubanga tuli obligated to do anything. Tutera okugamba nti we want to keep our options open. Twagala okubeera mu bulamu nga kwegamba tewali nnyo kiyinza kutukiipinga accountable. Twagala okubeera mu bulamu nga tewali nnyo kiyinza kubanga tulina okwewaayo. Oluyimba olwo lwe twayimbye tuwagambye nti beewaayo, abaana beebazibwa kubanga baawaayo obulamu na byonna. Naye generation gye tubeeramu okuwaayo obulamu, okuwaayo akasente, okuwaayo byonna, bassebo ne bannyabo kifuuse kizibu. Naye nabadde ntunuulira Bayibuli n'ensoma ekigabo ekyo eky'okubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi
okubikkulirwa Revelations essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi ne bagamba totya bw'ogendanga okubonaabona laba Setaani anaatera okusuula abamu mu mmwe mu kkomera okubagezesa era mulibonaabona ennaku 10. naye kano ke kagambo ke njagala mufuna olunaku lwa leero ne kagamba nti beeranga mwesigwa okutuusa okufa nange ndikuwa engule ey'obulamu. Bassebo ne bannyabo nga njogera nammwe akawungeezi ka leero njagala okubategeeza nti mubeerenga beesigwa okutuuka okufa nange ne Yesu Kristo alibawa engule ey'obulamu. Abaana abo beewaayo era tubeebaza kubanga baawaayo obulamu ne byonna. Badde tuyimba nga twebaza Ssekabaka Muteesa olw'okubanga yateesa bulungi n'ayita abaminsani okuleeta ekitangaala. Naye ndowooza tuyimbeyo n'oluyimba olulala nga twebaza Ssekabaka Mwanga olw'okuba nga yatta abajulizi bano oba yalagira okuttibwa kw'abajulizi bano, kubanga omusajja omu bamuyita Tertullian yatugamba nti the blood of the martyrs is the seed of the church, nti omusaayi gw'abajulizi y'ensigo ey'ekkanisa. Abajulizi bano nga battibwa era nga bafiirira yali nsigo eyasimba ekkanisa ne mu nsi yaffe eya Uganda. Oba oliawo nze naawe twandibadde tetumanyi Kristo wano wetwogerera, naye omanyi bwe baali batandise okusomesa abaminsani badda mu lubiri ne batandika okusomesa abaana abo ne babeera kugamba nga baali babuulira abantu abaali mu bifo ebya waggulu. Naye oba oliawo okuttibwa kw'abaana bano abeewaayo kwaddira ne kusindika ekigambo ne kiva mu lubiri ne kigenda ne kibuna amawanga gonna agatwetoolodde. Baana abo beewaayo baali bato nga n'okusoma baali basomye katono naye beewaayo era beebazibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Era eddiini ze tusoma ennaku zino munnaaye ebyokwewaayo tebabibuulira, ebyobwesigwa tebabibuulira, ebyobutuukirivu tebabituukiriza. In fact wano mu Uganda tulina abamu ku ffe waliwo eddiini eyazze nga twogera ku grace, bakuyita the grace gospel, nga bakugamba munnaye bw'olokoka oba bw'okkiriza Yesu Kristo n'obatizibwa n'ossibwako emikono ng'ekyo kiwedde. Toyinza kuviibwako bulokozi, toyinza kuviibwako Katonda oba okiggadde nga bwe tugamba ennaku zino. Naye olunyiriri lwe tusomye mu kubikkulirwa okwo lutugambye nti beeranga mwesigwa okutuusa okufa. Kitegeeza nti bw'oba tobadde mwesigwa toyinza kufuna engule ey'obulamu eyo. Abaana bano betwogerako baali beesigwa, beewaayo era babeera bwe batyo paaka okutuuka ku kufa okwasembayo. Bassebo ne bannyabo, njagala okusooka okulowooza ku baana bano kubanga olugero luno olw'aba abajulizi tulabika tulumanyi bulungi. Waliwo abajulizi baali abaana 45, 23 ku bo baali bakristaayo, ate 22 ku bo baali bakatuliki. Naye ate waliwo omuntu eyabadde nambuuza nti naye ddala abakyala bo tebaalimu? Munnaye n'abakyala nabo baalimu. In fact waliwo abakyala 3 aboogerwako lwakuba nti bwe tuba twogera ku bajulizi tetuboogerako ng'abakyala bano nabo baali bajulizi. Waliwo omu yali mwana wa Ssekabaka naye yattibwa, yakubibwa amasasi n'attibwa. Abaana bano beewaayo. Era bwe tutunuulira ekigambo kino ng'abaana bano bakubibwa amayinja, ng'abaana bano bafumisibwa ebiso, ng'abaana bano babasala obufiififi, ng'abaana bano babookya, naye ne bagaana okwegaana Katonda. Bagamba nti tugenda kubeerawo paaka lasiti, paaka okutuuka okuba nga Katonda erinnya lye libulibwa. Bassebo ne bannyabo, bwe tutunuulira ku sitoori zino simanyi oba mwali muzisomyeko, naye omujulizi eyasooka okufiira ddala baali bamuyita Mukasa gwe baasooka okutta. Naye omusajja ono yalaga obuvumu nga bamutta. He was strong and he was brave. Era yali bagenda okumutta ne wabaawo oyo yali agenda omutta omu ku musajja wa Mukajange yali agenda okumutta. N'amugamba nti Mukasa n'agamba omusajja oyo n'agamba, a Christian who gives his life for God
has no reason to fear death. N'agamba gamba mu kabaka Mwanga that he has condemned me unjustly, but I forgive him with all my heart. Mukasa yasooka okugamba ebigambo ebyo n'agamba nti omukristaayo awa obulamu bwe Katonda talina kintu kyonna kimuteetera kutya kufa. Bwe kuba kufa katufe. Naye genda ogambe kabaka nti wadde nga nsalidde omusango ogutali mutuufu naye mumusonyiye. Ekitundu kye twasomye ekisooka eky'abasajja abo bakwano ba Daniel kumpi kyefaananyiriza n'ekyabasajja bano nga batuuka okugenda okufa naye ng'agamba nsonyiye. Tulaba ebigambo ebimu ebyawandiikibwa bannaffe baganda baffe Abakatuliki munnaye bawandiika bulungi ebigambo bino okusinga ffe Abakristaayo bwe twabiwandiika. Naye bw'otunuulira ku memoirs ezimu eza Father Laudel yawandiika n'agamba nti yalaba abavubuka abo bwe baali babatwala e Namugongo baali babasibye nga buli omu bamusibyeko omu ku munne bwe bati nga n'okutambula kuzibu nnyo. Naye Father Laudel yali ayagala abaana bano abasonyiwe, abaana bano abaggyeyo. Abamu yalaba kalo Kakizito omuto, Kakizito kaali kalina emyaka 14 gyokka ng'ayagala kajjayo, naye agenda okukatunuulira nga konna kaseka nga konna kasanyuka kalinga akali mu muzannyo. Amu ku mukwano gwa Kizito n'amugamba Mapeera, lwaki onyikadde? N'agamba nti kuno okubonaabona kwe tulimu toyinza kugeraageranya n'essanyu ery'olubeerera lye tugenda okuba nalyo ly'obadde otusomesaako. Kuno okubonaabona kwe tulimu kutono compared to the eternal happiness you have taught me and the others to look forward to. Ne wabaawo bambi nga batuuse Namugongo nga babasibye mu mmuli, emmuli enkalu, nga bagenda bakumako omuliro. Omusajja wa Mukaajanga omu n'agamba nti kale muyite Katonda wammwe tulabe oba anaabawonya. Naye Lwanga omu ku bajulizi n'agamba nti poor madman, you are burning me but it is as if you are pouring water over my body. Nanga nti ogenda kunjokya eronjokya naye olinga njiwako amazzi aganyogoga ku mubiri gwange n'omubiri ogwo n'omuliro siguwulira. Friends, this is total commitment to faith and to death. Nti weewaddeyo oba okufa ofe paka mu kufa naye nga tugenda kwegaana Katonda. Matiya Mulumba, waliwo gwe bayitanga Matiya Mulumba naye kanjogere ku Kalemba. Mathias Kalemba bamusala obufiififi nga buli akafi ke basalako bakasuula mu muliro ne bakookya ng'alaba bakookya. N'agamba naye mmanyi, yalinga yayogeranga Yobu bwe yayogera, kuba Yobu agamba naye mmanyi ng'omununuzi wange abeera mulamu. Mathias Kalemba yagamba surely Katonda will deliver me. N'abagamba but you will not see how he does it. He will take my soul and leave you with my body. Naga nti manyi Katonda wange agenda kundokola. Naye manyi nti mwabanjo tate mugenda kundabanga ndokola. Agenda kutwala omwoyo gwange n'agenda balekera omubiri gwange. Basebo ne banyabo oluusi twogera ku bajulizi nene twerabira n'okwerabira baminsani abajja okubuulira enjiri okubonaabona kwe bayitamu. Ekyessanyu nti njogera n'abantu abali e UK abali mu nsi abaminsani gye baavaamu. Nabadde nsoma ebitabo nga neetegeka nendaba Makaayi nno yali asomye ate yali asomedde mu University eya Edinburgh emu kuzisinga okuba ennungi. Naye bwe yali akamala okusoma bwe yalaba ebbaluwa eyawandiikibwa nga baagala abaminsani okujja mu Uganda, Makaayi n'agamba genda mu Uganda oba kiba kibe. Naye abaava mu UK ajje mu Uganda yawandiika ebigambo bino wammanga kandisome mu Luzungu. N'agamba nti I want to remind the committee that within 6 months they will probably hear that one of us is dead. Yes, it is not likely that 8 Englishmen should start for Central Africa and all be alive 6 months after. N'agamba one of us at least, it may be I, will surely fall before. But when the news comes, don't be downcast, but send someone else immediately
to take the vacant place. This was commitment, friends. Abaana bano beewaayo, abaminsani bano beewaayo paaka lasiti ne bagamba nti abasajja 8 tugenda okubuulira enjiri, naye mmanyi omusujja, ebisolo ebikambwe, abantu bajja kututta, naye bwe muwulira nga tufudde muleke kwekubagiza, mukwate bukwasi muntu mulala mumuweereze. Abasajja bano abatandika nga bali 8 e Buganda batuuka 2 bokka, 6 baali bafudde. Eyasinga okuwangaala ku bonna yali Makaayi, naye ne Makaayi yabeera mu Uganda, mu Buganda emyaka 14 gyokka n'afa. Naye nga baali committed era baali bamanyi kye bagendamu, nga bamanyi nti nno tugenda kufa, naye bwe kiba kitegeeza kufa olw'enjiri katufe. Bassebo ne banyabo, simanyi oba tulinawo Bamakaayi muffe wano, simanyi oba tulinawo Bakizito muffe wano, simanyi oba singa babadde bagenda kututta kati olw'ekigambo kye tukkiriza nga naffe twandibadde tukkirizibwa oba tudda. Bwe tusoma ekitabo ekyo kye tusomye ekya ebikolwa by'abatume, bassebo muyinza okulowooza nti abajulizi batandikira mu Uganda. Tebatandikira mu Uganda. Abajulizi abasooka batandikira mu Yerusaalemi nga batta abo aba apostles oba apostles ababeeranga ne Yesu. Ku 12, 11 bonna baafanga bajulizi. Baafanga bajulizi, bookya omuliro, babasuula mu bisolo ebikambwe, bonna baatemwatemwa, ne Yokaana gwe batattanga mujulizi yabonaabona, baabattanga bajulizi. Naye nga twogera ku bigambo bino, twagala okwebuuza nti kiki, nsigo ki eyinza otuyamba ne tuba nga tusobola okubeera abeesigwa paaka ku kufa, faithfulness unto death. What is it that can help us to face the persecution of this world? Simanyi oba mbadde musoma story. Waliwo omusajja mu Senegal ndowooza ali mu France. Omusajja oyo bayambala t-shirt nga begaana ebisiyaga. Naye mu kugaana ebisiyaga ndowooza mwawulidde. Olw'okuba yagaanye okwambala t-shirt, baagala mugoba mu kiraabu ye, baagala mukola buli kimu kyonna. Naye nga ye alina ate okukkiriza, alina kyakkiriza, alina kyamanyi nti kituufu oba si kituufu. Tusobola okukkiriza, anasobola okukkiriza okubeerawo kumpi paaka ku kufa, kubanga ensi gy'abeeramu kati bagenda kuba nga bamwokya, bagenda kuba nga bamumalawo. Njagala okubategeeza bassebo ne banyabo nti we ought to be faithful even to the point of death. Kambagambe ebigambo 5 byokka bye tuyiga ku bajulizi bano. Okusooka tubayigako obwesigwa, mu Luzungu kye bandibadde bayita faithfulness. Abasajja bano baali beesigwa. Mu Bayibuli tulaba nga Yesu anaatera okufa, yali ayagala kugenda mu Judea, naye nga ayagala kugenda kulaba mukwano gwe Lazarus kubanga yali mulwadde. Bwe yali agenda abayigirizwa ne bamugamba, ssebo tugenda, abasajja eyo mu Judea baagala kutta. Yesu n'abagamba nti genda. Ne bwe tusoma mu Yokaana 11:16, Thomas gwe tugamba doubting Thomas, bwe yawulira nga Mukama we agambye nti ŋŋenda, then Thomas n'agamba banne n'abagamba nti naffe tugende tufiire wamu naye. Faithfulness to the very end. Peetero, ekitabo kya Peetero, baluwa ya Peetero esooka essuula ey'okuna olunyiriri olw'12 ne 14 watugamba bwe bati nti abaagalwa, temwewuunyanga olw'okwokebwa okuli mu mmwe okujja gye muli olw'okubakema nga balabye eky'ekitalo, naye musanyukirenga kubanga mussa kimu mu kubonaabona mu bibonobono bya Kristo, era nate mulyoke musanyukirenga n'okujaguza ekitiibwa kye bwe kiribikkulirwa. Bwe muvumibwanga olw'erinnya lya Kristo mulina omukisa, kubanga omwoyo ogw'ekitiibwa era ogwa Katonda atuula mu mmwe. Bassebo, abasajja abo baali beesigwa, faithful. Ekyokubiri, they were dedicated. Oluyimba lwe tuyimbye tugambye beewaayo. Abasajja abo beewaayo era beebazibwa. Omanyi bw'obeera faithful, ekiddako kwe kubanga oli dedicated.
Mu Yokaana 15:2 batugamba, remember what I told you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they kept my word, they will also keep yours. Neba n'abasajja beewaayo. Abasajja oluusi baabakuba emigo, abakyala baabakuba emigo. Ne bagamba ffe tetugenda kwegaana ddiini. Oba tufa katufe. Dedication. Batuyigiriza okubeera dedicated. I don't know oba twewaddeyo naffe. Ekitundu ekyo ekisembayo kitugamba ekyomunaana nti twewaddeyo naffe. Katusuubire nti olunaku olwaleero tunayimba ekitundu ekyo nga tukikkiriza nti twewaddeyo. Dedication. Ekyokusatu kye batuyigiriza abajjulizi bano batugamba nti batuyigiriza okutunuulira omuzungu kyayita destiny oba ekiruubirirwa. Omanyi bw'oba oli mukristaayo batugamba, Pawulo atugamba nti and these three will remain, faith, hope and love. Omukristaayo alina okuba batugamba nti without faith it is impossible to please God. Nti ewatali kukkiriza nga kiri kye twasoose okulaba kizibu nnyo oba tekisoboka okusanyusa Katonda okukkiriza. Naye tulina kigambo kye tuyita essuubi. Essuubi lye lituwa okukkiriza. Ate bwe tuba n'okukkiriza ne tubeera n'okwagala. Naye nga essuubi eryo lijja olwa destiny gye tumanyi oba wa gye tulaga. Abasajja bano baali bamanyi destiny. Abasajja bano baali bamanyi ekisuubirwa. Abasajja bano baali balindiridde engule eyegenda okubaweebwa. Bagamba tubonaabona naye tubonaabona katono nti wano ku nsi tuli bagenyi ku nsi era tusalibwa ng'omuddo, tuzaalibwa okubonaabona, naye nga bamanyi nti destiny, that destiny of eternal life, they reflected correctly on eternal life. Bigambo bisatu bye twakasomako: faithfulness, ekyokubiri tusomye ku dedication, ekyokusatu tusomye ku destiny, ekyokunaba ssebo okwagala, love. Balaga okwagala okusooka eri Katonda, naye ate ne balaga okwagala eri abantu, to the extent n'abasajja abaabatta babagamba nti mubasonyiwaabo kubanga tebamanyi kye bakola. Yesu yasooka okulaga okwagala okwo. Naye tulaba nti ne Stefano omujulizi yasooka mu Bayibuli. Stefano abaafa n'abagamba mwagamba Mukama wange basonyiwe olw'ebibi bino bye bakoze kubanga tebamanyi kye bakola. Naye n'abajulizi bano batulaga okwagala. Baayagala Mukama Katonda. Ate olw'okubanga baayagala Mukama Katonda ne baagala abantu bannaabwe. Baayagala abantu bannaabwe kubanga oluyimba lwe tuyimbye batugambye nti ne mukaajanga yamala nakkiriza. Mu kuyita mu kwagala, okwagala kwabuulira enjiri. Bassebo ne bannyabo, twagalana tusobola okwagala unto death. Naye ekisembayo, abasajja bano baatuyigiriza ekigambo sharing, oba okugabana obubaka, oba okugabana okubuulira enjiri. Omanyi nti ekkanisa yaffe kati ng'eyo eri ewootalu, ekkanisa eriwo si lwakuba nti ebeerenga social club oba nga mweyagalira nga mutuuka buli mwezi ne mujja ne mwerabako. Eriwo okubanga mugenda kubuulira enjiri mu Bungereza, mugenda kubuulira enjiri mu London, bayinza n'obakuba emiggo nga mubuulira enjiri nga bagamba naye lwaki mubuulira enjiri. Naye abasajja bano baatuyigiriza nti oba miggo kabagitukube, naye ffe tugenda kubuulira enjiri. Tugenda kubuulira enjiri paka last. Bwe nabadde ntunuulira ffe abakristaayo ab'olwaleero bassebo ne bannyabo, ne ŋŋamba nti kano akaseera ke tuyiseemu kabadde kazibu. Era ffe ng'ekkanisa ya Uganda tubadde tulina omutwe omwaka guno nga gugamba hope beyond affliction, oba essuubi erisukkuluma mu kunyigirizibwa. Bassebo ne bannyabo tunyigiriziddwa. Simanyi eyo tufiiriddwa abantu baffe. Bw'otunula awo w'otudde mu kkanisa oyinza n'okulaba n'ogamba nti ekifo kino mukyala gundi ye yatuulangawo naye kati taliiwo. Mu kifo kino omwami gundi ye yatuulangawo naye taliiwo. Oba muganda wange oba omwana wange ono yafa. Ekiseera kino tekibadde kyangu. Naye bwe tusoma ekigambo ekyo ekyatusomeseddwa mu 2 Corinthians 4:8-9 oba
Abakolinso ekyabakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna kansome busomi lunyiriri olw'omunana n'olw'omwenda nti ebitendo bino bye tuyiseemu tubonyaabonyezeddwa mu buli ngeri naye tetumalibbwawo. Tusobeddwa mu kiseera kino kye tuyiseemu naye tetuggweddeemu ssuubi. Tunyigiriziddwa buli ludda naye Katonda tatulese bassebo ne bannyabo. Tumegeddwa naye mu kumegerwa okwo tetuzikiriziddwa kubanga twandibadde tuzikirira naye tukyali balamu. Weebuuze kiki Katonda lwaki akulese ng'okyali mulamu? Olw'okuba tulinawo abaana baffe abatategeera Luganda bulungi kana akasembayo okuva mu Romans 8:35-39 mundeke kasome mu Luzungu nabo bategeere. Ne ngamba nti as Christians today, having looked at that example of the matters, omanyi bw'osoma ekitabo kye bayita Hebrews Abebulaniya essuula ey'12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri batugamba nti now that we are surrounded with such a great cloud of witnesses, now that we are surrounded with such a great crowd of witnesses like the Uganda matters, let us throw off everything that so easily entangles and let us run the race that is marked out for us with perseverance. Bagamba nti tudduke olugendo luno, tudduke emisinde kino egituweereddwa kubanga tuyina abajulizi, tuyina ekyokulabirako, tuyina heritage gye baatulekera. Ne tugamba ekitegeeza mu Baluumi eky'omunaana Romans 8:35-39 bagamba Pawulo abuuza n'agamba who shall separate us from the love of Christ? Abajulizi bano balabika baali basomye ekitabo ekyo ne bagamba nti who shall separate us from the love of Christ? Ne bagamba shall trouble, all hardship, all persecution, all famine, all nakedness, all danger, all sword. As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Paulo n'agamba nti no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced, and I am convinced this day, friends, that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Naye mu byonna tuli bawanguzi, tewali kiyinza twawukanya ku kwagala kwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, waliwo omusajja bamuyita Polycarp, yaliwo mu 2nd century. He was an elder of that church in Smyrna. Abaloma baamukwata ne bamugamba nti swear and I will release thee, all reproach Christ. Polycarp n'agamba nti emyaka 86 mbadde mpeereza Katonda, ne Katonda talina kikyamu kye yali ankoze, nakati nyinza ntyo mwegaana kati Katonda oyo yamponya. N'agaana omwegaana, yagamba oba munzita munzite, naye nze sigenda kwegaana Katonda. Bassebo ne bannyabo tetugenda kwegaana Katonda. Kanjogereko katono ku Pentekooti nga mmaliriza bassebo ne bannyabo, kubanga Pentekooti n'olunaku olw'abajulizi bikwataganye bulungi nnyo, era kwaya yaffe eyambadde bulungi naye yambala red, nange nagikopye kyobanga nange ndi mu red, kubanga kwezi ennaku zombi twambala red. Naye ng'otunuulira ku lunaku olw'aba Pentekosti waliwo ebintu bye mbadde tulowoozaako leero bwe mbadde mbuulira. Ne ngamba nti let us first consider the nature of the church before the wind. Omanyi batugamba nti on that day a violent wind blew on Pentecost. Empewo ey'amaanyi yakunta. Naye kyaki nga empewo ey'amaanyi tennakunta, kyaki eyo yali e Yerusalemu yali etya? Batugamba nti abasajja abo baali wamu, baali 12, baali ngaawe muli ewootalu, bambi baamiitinganga buli lunaku, bo tebaamiitinganga mulundi gumu mu mwezi, baamiitinganga buli lunaku. Baali bali mu upper room, eruumu kumpi gye baaliramu ndowooza ekijjulo ekyasembayo ne Yesu. Era bambi baali baagalana, bambi baali basaba. Kyova olaba nga mu ssuula esooka ey'ebikolwa by'abatume batugamba
ntino bambi batuula wansi ne balonda n'okulonda omuntu yali agenda okuddira Yuda mu bigere naye nga tebannamulonda basooka ne basaba. Kyaki eyo bambi yali nnungi, yali ekola kyaki bulungi nnyo. It was decent and it was in good order and it was depending heavily on God. Bwe batyo bwe batugamba baali basaba, baali nga naffe bwe tuli ku Waterloo awo nga bwe muli, naye nga basinza mu Luganda. Naye waliwo kyaki ate yaliwo after the wind, empewo ng'emaze okukunta. Omanye empewo weyita mu kanisa ya Katonda nekunta. Simayo wali olabyeko ku mpewo y'amaanyi ng'ekunse. Oyinza okuba obadde oyambadde ekiteeteeyi, bw'ejja empewo eyinza n'okwambula ebyo byonna by'obadde oyambadde. Empewo ey'amaanyi weyita mu kanisa tekireka kyekimu, teyinza kubaleka nga mutudde nga bwe mubadde mutudde oba bwe mutudde kati. Baali 120 olunaku lwennyini olwasooka empewo bwe yakunta bafuuka abantu 3,120 ku lunaku olwasooka. Kubanga empewo bwe ekunta, it takes us away from our comfortable zone. When the Holy Spirit comes, when the Holy Ghost power comes, it cannot leave us the same. This is dunamis. This is power. This is the power of our Lord. This is what we celebrate today. Basebo ne banyabo njagala okusaba nti olunaku olwaleero empewo ya Katonda ekunte mu kanisa ye awo Okusinza mu Luganda. Empewo ya Katonda etufuula uncomfortable etutudde. Fena tufulume tusobole okugenda tubuulire enjiri, to making sure nti abantu abalala bajja okumanya Katonda. Tubeere fearless ng'abajulizi abwe baali, kubanga empewo yabakuntirako ne bamanya kiki kyekitegeeza okwagala Katonda, kiki kyekitegeeza okwewaayo, kiki kyekitegeeza okumanya Katonda. Basebo ne banyabo, why does the wind come first before anything can happen? Because the Holy Spirit begins his work by blowing through each one of our hearts. Nsaba nti Mukama Katonda ablowinge, akuntire mu mitima gyaffe, so that he can prepare us for further work. So today, even as I conclude, I want to say that we need the wind of the Spirit to blow through our hearts. I am praying, friends, that the wind will blow to replace fear with faith. That the wind will blow through your hearts to replace anger with forgiveness. That it will replace the doubt with hope. That it will replace the anger with forgiveness. That it will replace judgment with grace. That it will replace bitterness with trust. That it will replace pride with humility. That it will replace envy with kindness. That it will replace cowardice with courage. That it will replace impatience with perseverance. That it will replace harshness with compassion. That it will replace selfishness with generosity. Basebo ne banyabo, twetaaga empewo ya Katonda, the Holy Spirit power. Omwoyo wa Mukama n'amalaka mu kusinza awo mu Waterloo wabeerawo enjawulo. Simanyi oba oluyimba olwo mulumanyi nti omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Omwoyo wa Mukama n'amalaka wabeerawo enjawulo wakati mu ffe. Omwoyo wa Mukama n'amalaka e Waterloo awo wabeerawo enjawulo, wabeerawo amaanyi, wabeerawo okuwonya, wabeerawo okukkiriza ng'abajulizi bwe bakkiriza, wabeerawo okwewaayo, wabeerawo okusalawo nti I have decided to follow Jesus no matter what. Though the world is against me, I have decided to follow Jesus. Nabadde mbuulira ku Pentecost leero ne ngamba ekkanisa gye nabadde nti the day the wind blew, the church grew. That the day the wind blew, the church grew. Singa obanga oyina burden eri ekkanisa yaffe, obanga oyina burden eri family yo, obanga oyina burden eri ensi yo mw'obeera, oba eri ensi yaffe eya Uganda, obanga tomatidda na biki ebigenda mu maaso mu family yaffe, oba mu kkanisa yaffe, oba mu mawanga gwaffe, tusabe tukuwule Mukama olunaku lwaleero nti omwoyo wa Mukama ke akole enjawulo
wakati mu ffe. Bw'obanga obadde olina ebizibu bassebo ne banyabo, ebizibu bikuyinze, naye tusaba leero nti omwoyo wa Mukama ke, omwoyo wa Mukama ke atuwa amaanyi, atuwa determination gye yawa Abajjulizi, atuwa okwagala kwe yawa Abajjulizi. Tusalewo nti leero tusazeewo okugoberera Yesu paaka lasiti. Katusabe. Mukama waffe omulungi, twagala okwebaza kubanga oli w'amaanyi ate oli wa kitiibwa. Twagala okwebaza nti otuwadde buli kye twetaaga. Ekigambo kyo kitutegeeza nti tetulina kubanga tetusabye, n'otugamba nti tusabe kaakati kyonna kye twetaaga tugenda kukituwa, ate erinnya lya Katonda ligulumizibwe. Taata, tuli wano nga tusaba nti omwoyo wakke ku baana bo. Lord, send down your Holy Spirit. Send down the latter rains, O God, that we shall be soaked, that we shall be filled with the latter rains, O God. Father, cause a fresh revival within your church. Tusaba nti oleetewo enjawulo mu kanisa yaffe. Tusaba nti oleetewo okuwonya mu kanisa yaffe. Nti oleetewo amaanyi mu kanisa yaffe. Oleetewo essuubi mu kanisa yaffe. Oleetewo okukkiriza mu kanisa yaffe. Abaana bo Taata yonna gye bali, oyongere okubalabira ddala, oyongere okubalabirira, oyongere okubawa essuubi. Bassebo ne banyabo, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face towards you. May the Lord turn his face towards your children. May the Lord turn his face towards your place of work. May the Lord turn his face towards whatever it is that has given you sleepless nights and give you peace, that peace that the world does not know. And the blessings of God Almighty, God who is Father, Son, and Holy Spirit, be with you, remain with you, now and always. Amen. Mukama waffe yebazibwe, Mukama waffe yebazibwe, Mukama mulungi.